Itongwa yekolera gemanya gange mwasuze mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeeri batwala malidadi sana mzeidonda akyabakumye bulungi alhamdulillah naffe gye tuli mzeidonda akyalunda emmeme gyesula ebigere gye bikeeranga misa nangi emmeme yansuse wano byebigere bino yensonga lwaki olunaku olwaleero nkedde zetwogere ku kya pulezidenti waffe okugenda Kenya n'okulonda kwa Kenya mwesirabyemu mulambo na gumu kampeyini zonna zigenze okuggwako sirabyeko ku mulambo Kenya nti mu kampeyini basse omwana awagira Raila Odinga oba awagira William Ruto sibirabyeko era neekanze nnyo zembadde ndowooza nti okulonda kwa Kenya engeri ffenna gye tuli mu Africa kugenda kupaanaganako okwa wano eno tubeeko bubeezi mu Africa naye nga tuli mu East Africa tuli bamuliraango oli asobola okukoppa ebyeno kinneewunyisizza era kampeyini ze Kenya ezatandika omwaka guno nga gutandika nzigoberedde kigere ku kigere nzirinnye kagere ku kagere ndaba oba naalaba ku mulambo gw'omu ku bawagizi b'abavuganya naye nkulayirira sirabye ku mulambo gwa muwagizi wa Ruto sirabye ku mulambo gwa muwagizi wa Raila Odinga munnange kimpadde okwewuunya ne ngamba ffe twasigala emabega kubanze nali ndowooza nti okulonda lubeera lutalo naye munnange ab'Ekenya batulaze nti okulonda kuba kukyusa buyinza mu mirembe n'amazima n'obwenkanya otherwise yenze yekolera itongo gwange gwasabula okugombadde nkusaba munnayuganda munnange gube gwakunnyambako gwakuntambulizaako bubaka buno seggwanga yakuneera nsonze ninawo obuyimba obulala bwengasse ku bwaluliro bwa jjuuzi bugalo n'enduulu ssaako emizira ebikuwa wentuuka bimpadde amaanyi wamma nsiimye kyenvudde nnoonya tuuke we muli annina ebizimbe ebirala bonoba okuyiga bigasenga ggwe kyokka munnange saayo omutima kubanze ttica wakuyigiriza okuwoola n'okubanja byombi bikulu sewe nnyumya ebyange mmwe munnyooma so bye mbagamba bye by'amazima obwesigwa bulinga zaabu wabula ababutuusa nkyasiima munno naakuwola n'ofaayo okumuddiza ensimbi adde we yajja ate era ne mu kino ononnyamba ofuuke debate nze ŋŋamba okuwola n'okubanja byombi bikulu nze ekolera itongwa nange awo mbadde mu kiggula luggi nga tikyalunguye nze ekiggula luggi ekyange nkikozesa muki muziki ne bw'ogenda okunyumiza eby'ennaku ate osooka kubateerawo kagaapu mwe basanyukira yenze yekolera itongwa tusimbudde his excellence Bobi Wine yagenze Kenya kutunuulira kulonda oba kuli free and fair yagenze n'omunywanyi ow'omukago Dr. Kiza Besigye kitegeeza ki ffe bahuligani be bayita bahuligani bwe batuyita bahuligani kitegeeza linda waffe abassa abahuligani nga ye batuyita ffe bahuligani tuyitibwa kuba Bobi Wine bwagenda ffe tuba tugenze akiikiridde ffe bahuligani tuyitibwa okutazaama oba okwetegereza okulonda oba kw'amazima n'obwenkanya bajentleman teri abayita ffe bahuligani tuyitibwa okwetegereza okulonda oba kw'amazima na bwenkanya bajentleman be walirowoozesa nti be baaliise teri abayita nabagamba omukama Katonda takulonda lwakuba olina ebisaanyizo akulonda ye n'akweweera ebisaanyizo kakati Museveni yali akyakulakula opposition akyakaniikiriza kumbe waliwo omukama omulasita gwatadde mu ssasa gwali mu kusalako enviiri nti yambala gwe mununuzi ow'abantu b'e Uganda kakati bwe yajja Museveni yeekanga nnyo kyate bano bahuligani bavuddewa munnange njagala okujjukizaako Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni huligani gwe batutte okutazaama
okulonda kwa Kenya. Munnange gwe omuntu mulamu nsiba mataaya alina n'ekiwalaata tewali akuyise. Kino nno kitegeeza ki? Museveni ne bamuliraanwa abo baakulya akawaani, ne banneiba ko obadde osibidde olukoba baakubuuka. Museveni kateri atakimanyi nti oli kyakwesittala. Museveni kateri atakimanyi nti oli kyesittaza. Museveni kateri atakimanyi nti oli kondo. Museveni teri atakimanyi nti oli mutemu. Kakati ensi erina democracy nga Kenya, y'ensonga lwaki tesobodde kukuyita kugenda kutazaama bigenda mu maaso mu kalulu. Era n'omukulu Odinga bwe yabadde ayogera yagambye toddangamu kompeyalinga Kenya ku nsi nga Uganda. Uganda eri mu nsi abiri ezisooka okubeera obubi ennyo nga biva ku muntu nakyemalira waabwe Yoweri Kaguta Museveni. Ndowooza Museveni otegedde nti si gwe pulezidenti. Ndowooza otegedde nti otwepatikako bwepatiisi. Era ono bw'aba sexy gwe tuli mu kukola naawe otukutte bukwaso otulepinze. Ndowooza okakasizza nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nti ono bwe tuba mu sex oli mu kutulepinga bulepinzi otwepatikako. Naye ne banneiba tebakumanyi nga pulezidenti wa Uganda, y'ensonga lwaki wabaawo embeteza tebakuyita kwetegereza nti jangu ku kitawuluzi wetegereze oba omusango guno gusaliddwa mu mazima n'obwenkanya. Museveni buli omu yakulya akawaani. Omanyi ebiseera biri abazungu bwe bayogerangako ti oba Museveni kino wabuuzanga nti mwabeeyo mutegeera muti ebifeene ewange. Kakati olunaku olwaleero kyoleka lwatumuliraanwawo akulabisizza nti bulijjo okuba abaana bo. Era y'ensonga lwaki muliraanwawo agaanye okukuyita nga waliwo omusango ogulina okusalibwa mu baana be ab'ewaka, kubanga togenda sala mazima na bwenkanya, kubanga n'abaana ababo bakulema okukuuma. Kubanga luli wali ogamba nti bali bazungu babeera eri bamanya batya ebifeeno. Kakati ne ku muliraanwawo weegaane. Njagala dictator Yoweri Kaguta Museveni ne ku muliraanwawo weegaane. Njagala ne ku muliraanwawo kusuulawo n'aleeta omulala weegaane. Muliraanwawo akulabisizza nti bulijjo okuba abaana bo. Era y'ensonga lwaki batutte His Excellency Bobi Wine ow'emirembe bwe baakirabye nti oli wa mirerembe. Y'ensonga lwaki batutte His Excellency Bobi Wine ow'emirembe. Museveni abantu baakulabye nti gw'oli wa mirerembe. Museveni eweetaagisa emirerembe we bakuyita naye weetaagisa emirembe teri agenda kukuyita, kubanga gwe n'emirembe mwatta omukago baguyita tontabaala. Si kutabaala. Museveni n'emirembe batta omukago baguyita tontabaala, si kutabaala. Museveni tabeera wali mirembe. Museveni abeera wali mirerembe ate nga yatabangudde emirembe. Museveni n'emirembe kibanga Katonda na sitaani. Museveni n'emirembe kibanga Katonda na sitaani. Kakati ye Museveni ali kyennyume ky'emirembe. Ye Museveni ali kyennyume ky'emirembe oba opposite y'emirembe. Ye wa mirerembe. Y'ensonga lwaki abaagala emirembe mu nsi yabwe tebayita ye. Museveni ayitibwa kutabangula, kwonoona, okutta n'okubba. Bw'oba olina ebintu bisatu then Museveni awo ogenda kumwetaaga nnyo, kubanga eyo yakenkukamu. Naye bw'oba oyagala mirembe kikafuuwe. Bw'oba onoonya mirembe kikafuuwe okuyita omuntu nga Museveni. Museveni olina kumuyita ng'olina gw'oyagala okutta, gw'oyagala okubba, gw'oyagala okusibira. Eyo Museveni abisobola ddala bulungi mu kubba, okutta okutemula, okubba, okutta n'okusiba. Awo Museveni naye yakenkuka. Mukama tamma byonna. Mukama Katonda ow'ettonda atuula ebutonda tamma byonna. Ne Museveni yeebaza Mukama ekintu kimu, kumuyigiriza kubba, okutta, okusiba, okuzikiriza, okusaanyawo
naye mugambe ekintu kyonna ekiri konsandi ku mirembe oba ekiri atachiti ku mirembe awo Museveni oba omulese. Mugambe ekintu kyonna ekigatta ku ggwanga awo Museveni oba omulese. Mugambe ekintu kyonna ekikulaakulanya eggwanga awo Museveni obeera omulese. Mugambe ku kintu kyonna ekireeta enkulaakulana mu ggwanga awo Museveni obeera omulese, naye Museveni omutwala ku kutoola ku ggwanga, okubba eggwanga, okutta bannansi, okusiba bannansi, n'okulyaza amaanyi ensi, okwewolera ssente mu linnya ly'ensi. Era mu Uganda muno tulina obuzibu buli bumu. Simanyi nga bannayuganda Mukama twamukola kitu kimwenenyeze, kubanga bwe twaba bajjajjaffe be baasobya essaawa eno ffe tuli mu kukiwuliramu, abaana baffe bagenda kiwuliramu, nga n'abazzukulu bagenda kiwuliramu, kubanga Mukama ekizibu kye yatuwa mu Uganda ekyokutuleetera omumpembe Museveni kiraga lwatu nti Uganda bajjajjaffe balina kye baasobya Mukama. Mukama n'asalawo agizikirize ng'asindika omubaka we Sitaani Museveni ajja yonoone Uganda. Bajjajja baffe kyonna Mukama kye baakukola, ffe tuli bazzukulu abatamanya byaliwo mu kusooka. Saasira ffe ayi Mukama Katonda, saasira ffe. Omugugu watukuba gumala, bwe kiba kibonerezo tusasulidde ayi Mukama Katonda. Gusinze nnyo, gusingidde ddala. Ffe tuli bazzukulu buzzukulu situjja kuddamu. Mukama Katonda tuba tulina kye twasobya, situjja kuddamu, naye bwe kiba kibonerezo buno ne bubeera busibe. Tubukoze emyaka 36 ayi Mukama Katonda, tumazeeko ekizibu kye watuwa mu Uganda kitubonereza. Era Mukama Katonda twemenye, ekizibu kye watuwa kimala. Myaka 36 mu busibe ayi Mukama, omuntu ne bw'aba yatta muntu basa omusibe emyaka egyo n'akomawo ng'aboneredde, olaba alakeri yakabasanya abaana bamusibye 35. Ffe ggwanga eddamba ayi Mukama, lwaki oba otusiba emyaka 36? Lwaki oba otusiba mu kabulamuliro emyaka 36? Mukama, lwaki watuweereza Godzilla? Lwaki watuweereza enkunyumuli gye bayita Museveni? Ne buba busibe nga tulina kye twakola ayi Mukama Katonda tuboneredde, tutuuse we tukoma. Eyo yessaala yange, gamba amiina. Kenya nabadde ntasaama ebigenda mu maaso, nabakuba buloga baayo, nabo babbo bakyaweereza ng'okulonda kutuusa olwaleero. Mwana wattu Kenya intaneti kweri, Kenya tebagijjeeko ngono Museveni bwakola. Kenya intaneti kweri, Kenya intaneti tebagijjeeko. Era bakwano bange ba Saudi Amadada General ne General Selector David mwanattu bali eyo baweereza, mwanattu bali eyo baweereza, bapostinga bo. Kyokka ffe twali wano mu kulonda kwa 21 nga tosobola yadde okuweereza omuntu ka WhatsApp message nti owaayi wasuze otya, kiri kiti ebyo ng'omumpembe internet amaze okugikuulako ddala ddala bw'oba toyina musango. Lwaki ojjako amataala? Bw'oba buli kyokola kiri free and fair, amataala obeera ojjako gaaki n'ojja otunuulira bano. Kyekyani kino kitanga odoyi kyogera ng'ekiba kisempafu mu kamwa. Aba opposition babanyira kulekana, ffe tubawangulira mazima n'obwenkanya, naye mazima bo batuwangulira mu bigambo n'omubuuza naye musiru ggwe. Bw'oba weetegerezaamu ekayunga okulonda ekuba kwali kwa mazima na bwenkanya, amagye lwaki gaakuba abantu emiggo? Okulonda okw'amazima n'obwenkanya ne candidate nakwedde ne mutuuka mu mukuba okukuba kwa mazima na bwenkanya n'okitunuulira nga kiboloboota taboya. Okulonda ekuba kwa mazima na bwenkanya ng'oyo gundi bwe yagamba simanya dombo. Amasannyalaze muba mujjako gaaki amataala, kubanga ettaala erimulisa okulonda buli omu n'akunnyonnyoka giba mikutu gy'amawulire. Social media mwajjako yaaki?
ogamba sitonna kwatako mu mmere yange naye ate gwafuuya akataala nga nkulaba kyokka bagenza okuzaako akataala ng'ekipi kyange ekyennyama tekiriimu. Ani ababbye ekipi kyange ekyennyama? Ani abeera akutte mu mmere yange? Ani abeera akutte mu mmere yange? Kakati Kenya okulonda munnange kugenda mu maaso naye intaneti kweri ebintu biri mu nnomo sinnabala ku mirambo. Kale bw'abagamba bagikweka Museveni lwaki tewakweka ejijjo? Gwe ngala wasobola kukweka jijjo bw'oba ogamba bagikweka. Sinnalabako kavuvuŋŋano mu kulonda kwa Kenya. Museveni, do you copy? Do you copy? Tunuulira Uhuru Kenyatta agenda okuva mu buyinza gye bujjako katono. Omukopyeko ki? Agenda kutensi nga tagigwiridde, nga buli kyakoze akireseewo. Omukulembeze buli lwatensi mu mirembe n'obwenkanya mu bulungi nga tebagobaganyiza mugobaganye ensi agireka nga bwe yagisanga n'ekyo kyagyongeddeko kisigalawo. Naye omukulembeze buli we yeewaŋŋamya mu buyinza agwa n'ensi. Tunuulira ab'e Libya, Kadhafi yakola ebintu ebirungi mu nsi. Kadhafi yazimba n'atuuka n'okubatwalira omwala kuba bali mu desert. Kadhafi yazimba obutale. Kadhafi yazimba ensi. Kadhafi yazimba ensi. Naye Kadhafi oluvannyuma lw'okulwa mu nsi, Gaddafi yagwira ensi. Buli kye yazimba yagwa nakyo, naye ng'ebyo byonna bireetebwa okulwa mu buyinza. Ebyo byonna bireetebwa okulwa mu buyinza. Buli lw'olwa mu buyinza, mwana wa maama ogwa n'ensi. Buli lwe weefuula eggala essajja, eggala essajja lyerikuba ennoga ate lyeritta n'ensekere. Kaakati buli we weefuula eggala essajja, mwana twogwa n'ensi. Uhuru Kenyatta agenda kuvaawo mu mirembe egitenkanika. Uhuru Kenyatta agenda kusiibulwa mu kitiibwa. Ebyo byakoledde Kenya agenda kubireka nga bwe yabikola. Ebyo bye yasanga bakoze era ne byagenda kubirekawo nga bw'ayongereza ne byakoze. Naye ono ensi agenda kugwira ngwire. Kubanga today Museveni yeefudde n'ampulira zibi. Yeefudde n'amunneetegereza kiki kye munankola. Fune katambaala wano. Kakati talekedde bannayuganda mukisa na gumu gwa kumumamula mu ntebe eyo mu mirembe. Kakati omukisa gwe tusigaza oba ensi tugigwira tugigwire. Oba ensi tugigwire naye nga tuzzeewo ekizibu kye bayita Museveni ebirala tujja kuzimba mpola. Era bwe nalaba nga abamu batiisatiisa nti lwaki mwagala okwonoona ensi, lwaki mwagala osaanyaawo ensi, ne ŋŋamba laba bano abasiru. By all means Museveni emyaka gy'afugidde bannayuganda obumbula, kkiriza oba gaana, okugenda kwe kulina ottaagula ensi. Naye mubadde mwagala tumugyewo ddi ffe tutandike okuzimba Uganda empya. Sembadde ndowooza tugitaagule kati, tumuyiwe kati, tutandike okuzimba. Tunaatuuka 2023 nga tulinako we tutuuse mu kuzimba. Obadde oyagala tumuggyeko 240 olwo tutandike ddi okuzimba. Kwa by all means ono wakukuulamu bukuuzi, ono wakuzimbulula buzimbuluzi.
mubadde mwagala tumusimbulule ddi nga mmwe abalina ebizimba bagenda basama ono yekolera ayogera mu Uganda talinayo bizimbe olowooza gwakirina mujegga olowooza gwalina ekizimbe gwasinga okukola olowooza gwasinga abantu bonna mu Uganda okukola naye ezaabwe zemutwala sente zaabwe z'omuliwa omusolo zemubba nolaba minisita omu abbi ez'abalwadde b'akafuba zonna nolaba muntu omu nabba zino zonna IGG n'ayagala onoonyereza mukama waabwe kyava mugamba tobakanga bagenda kudduka baleke kasita bazinvestinga muno byeyo ebizimbe bye boogerako bye bainvestinga muno naye nga babbye sente za ggwanga ekya ne bajja ne baasama yekolera oyogera bw'obagwaka gwake mu Uganda oyina mu kizimbe ki yes good enough sirinamu kati kankuba ebyammwe bye mwabba mu sente ez'eggwanga kankuba ebyammwe bye mwabba mu sente ez'eggwanga mulemedde mu buyinza mwekwasa ekyo mubagenda kusimbula nsi bagenda kusimbula nsi kanjiwa ebyammwe kasita siinamu kyange nga bwe mwogere kanjiwa ebyammwe tusimbe Uganda empya buli omu mwana afunira omugabo ku nsi ye kanjiwa ebyammwe tusimbe Uganda empya buli omu mwana afunira omugabo ku nsi ye tunuulira Kenyatta agenda myaka 8 gyokka gyakulemberedde Kenya otunuulire byakoze mu Kenya otunuulire n'ono Kawumpuli ndwadde y'abazira gye twafuna mu Uganda otunuulire endwadde y'abazira gye twafuna mu Uganda emyaka 36 talina kyalaga Museveni yajja na kintu kimu mu Uganda siriimu kintu kimu Museveni omanyi buli mukulembeze ajja n'ebibye Museveni yajja na siriimu mu Uganda omulembe gwe tuguganyuddwamu kintu kimu siriimu kubanga obwenzi bubadde bungi ku mulembe gwe liri eddembe lyalekera bannayuganda munnayuganda oli free okwegadanga bw'oyagalidde naye toli free kulya ku nnyama bw'oyagalidde kakali generation ya Museveni yajja na siriimu myaka 36 omubuuza Museveni kikyogasa ku Uganda ng'ate maaso ng'enswa egoba ennyonyi ng'ate maaso ng'enswa egoba ennyonyi naye yennyini ng'omuntu talina kyakwanikula bannayuganda bw'omubuuza kikyokoledde bannayuganda emyaka 36 ansi eri emu gy'ayinza okwogera mbatemudde nnyo atajja kyogera ng'ali so proud kubanga gwe mulimu gw'asinza okukola eri bannayuganda jjagga kimwa nange nina kyenkoledde bannayuganda mbatemudde nnyo mbakubye amasasi abalala mbawonge nabalekera eddembe freedom of kwegadanga ne siriimu mbasiise nnyo Museveni wajja n'ekintu kimu siriimu wajja n'ekintu kimu mukenenya ya achievement yo gyokoze eri bannayuganda netuukako e Nairobi mu Kenya ku mulembe gwa Kenyatta ekibuga kyabwe kirankingiddwa ng'ekibuga ekisinga obulungi mu Africa masaba media sasa okulamu gatange mu myaka 8 azimbye enguudo ez'akalina gwe wazimba Ntebe Express highway ng'ate sente neewole oluguudo ne lurankingibwa ng'olusinga ebbeeyi mu nsi yonna naye nga lulinga olutwala emirambo ku bijja ani amanyi obukubo obutwala emirambo ku bijja ye Ntebe Express highway Museveni gye yalimbirako ensi tino oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna ate ng'era Google terimba lw'oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna kubanga sente ezalugendako tezigendanga ku luguudo lwonna mu byafaayo by'ensi eno naye lutunuulire
eyajja ne Mukenenya lwe luguudo lwe yazimba n'alubbirako ssente kali tuli mu kusasula lwe twaligambye nti kale tugende ne luno tezivudde adda na Lusogo kalutambule n'oluguudo lwa Museveni oluguudo lwa Museveni lwe yazimba lwe twaligambye nti lwe luguudo lwasinze okuzimba achievement ye esinga amaanyi obudde bwonna tetukkirize walutambulirako tusasulira lusasulire kali ne bwebuuza myaka 36 kikyosongera ku bannayuganda nti obalekedde kino myaka 36 kikyosongera ku bannayuganda nti bannayuganda mbakoledde kino tolina kyotusongerako nti bannayuganda kino na kino balinenyumirizaamu olwa kino na kino nekino tolina kyoyinza kutusongerako okuddako siriimu gwe wajja naye buli omu ajja n'ebibye kankubuulire na Uganda bwe bamaka twagoba omukazi omukyafu obote netukuulita n'omukazi omwenzi atappa omubbi w'ebyapa obote bw'aba yali mukyafu mu maka nga Uganda maka laba bwe tukuulita ne Museveni omwenzi omubbi w'ebyapa twava mu musulo twabuuka omusulo ne tulinnya mu kazambi twabuuka omuliro tugwa mu seppiki y'obuugi oyo nakyema yayowekaguta Museveni n'otunuulira ng'ono Kagame yali omupakasi wano omupakasi Kagame yali omupakasi mu magye ga Uganda ng'atirisi yalina waatadde ensi ng'ono talina waatadde ensi kiraga ki kubala kiri nti ono munyarwanda n'oli munyarwanda eka waba waka Museveni wano ali ku kyeyo sekadamu byabba wano byagenda n'investinga ewuwe ewaabwe Rwanda yensonga lwaki neyajjanga yali omupakasi wano olwaleero batulaga atuyiseeko mubuuze mu byolese byonna simanyi bonna bagaggawale endoboozi linfudde Museveni anyiisa omwogerako tomanya abusungu tibuvudde olese bonna bagaggawale bameka abagaggawadde Natasha bwoyogerako alaka yali agategeeza abaana bange bonna bagaggawale Natasha Ozi Peshe Diana bonna bagaggawale tewali munnayuganda agaggawadde emyoga bameka abagigaggawaliddemu kakali wuyo yabuukidde parish mode akyusa linnya naye bameka abagaggawalidde mu nkola zeezo mpaawo yadde n'omu noddira omusajja ono sali musale mugwatadde mugundi ezo bonna bagaggawale emyoga simanya nadizi yonna byonna bikulirwa sali musale n'omubuuzo sali musale asooka okukulaakulanya abantu oyo musunda mata gweteebereza omulunzi wootuukira okugabira embizzi mu nadizi ezaakonziba omulunzi wootuukira okugabira obute obwakundogga yabaffe kyatandika ddi najjuko naye nkutumiddeko mwanyinazi okubanga abamagye bye balina okukulaakulanya ensi kyatandika ddi okubanga abamagye be balina okukulaakulanya ensi era baziteekayo naye era ziwunzika zize wa Natasha zize wa Muhozi zize wa Lwabogo zize wa Peshe zize wa Diana kamu na Uganda mpawo kalungi n'akamu kaganyuddwa ngamu na Uganda mpawo kalungi n'akamu kaganyuddwa kulaakulanyiza ensi secure your future. Which future? Museveni toyinza kuŋŋamba secure your future
kibanga omukadde w'emyaka 8 okuŋŋamba nkolerera future yange ng'ate already ali mu future ye. Museveni mu bukulembeze bwe already tuli mu future. Secure your future. Already we are in the future of your regime. When will we secure our future under your bad governance? Seyekolera itongo eddoboozi linvudde. Ati abanyumiddwa ebirabo muleete Masaka e Bubondo twazzeeyo. Balekedde eddunda. Annanga agiraba bizaawo. Yeeko abangi. Enyenzi nkya naleeta bipya.